2026 tujja kwekunganya ekololo tujaguze olunaku lw'abakyala namuganda wonna nga tumaliriza olunaku olukulu olw'abakyala ku kitebe ekikulu ekololo nja kubasaba mwenna ogalaizengawo mutegeke emikolo egy'okujaguza olunaku lw'abakyala. Olunaku luno lukulu nnyo lwa nkizo wetuvaayo netwogera ku bituluma ng'abakyala netulaba obusoomoozi webuli ebirungi webiri nabyo netubyenyumirizaamu. Omwaka guno thiimu oba omulamu omukulu gwa ddembe ery'obwabange obw'abakyala. Tulabye enfunda eziwera abakyala nga bayita mu kusoomozebwa okunene ennyo ku by'amateeka ng'oluusi tebawulirizibwa. Emisango gye bateekayo ekisinga obungi gyetuvaawo okudibwamu, obujulizi ne bubula, fayiro oluusi ne zibula, oluusi ne basirisibwa emitendera emiwanvu ennyo gye bayitamu okutuuka ku justice oba obwebange bwabwe, n'oluusi okuba nti abamu tebamanyi oba gye bandibadde batuukira okunoonya eddembe lyabwe n'okulitolera. Ripooti eyava ku poliisi n'ekitongole eky'ebyemirembe justice kiraga nti files ezituuka obutundu 32 tezigibwangamu zivuddewo zimaze emyaka ng'ebiri, ate ng'ezisinga obungi byabakyala okukabanyizibwa, naddala abaana abawala abato obutundu 29 ku 100 eza emisango egyo gyonna bawala abato ebakwasa amaanyi. Abakyala bayita mu buzibu nnyo okufuna ensimbi kubanga ettaka lyali libalibwa nti lyabaami n'abalisikira nabo babeera baami okusinziira mu buwangwa bwaffe. Oluusi ne balemesebwa n'okukola nga abaami baabwe babalemeseza okugenda okukola. Abaana abawala abato bawalezebwa okugenda mu bufumbo nga tebeeyagalidde. Kati embeera eno eya endowooza nti abakyala bateekwa okubeera wansi w'abaami tetwagala okuba nti twekenneenya twetegereza bulungi ate tumalewo buli omu afune eddembe lye, afune emikisa gyenkana ne gya munne okuba nti asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe n'okumalayo ebirabo okukama byamuwa byasobola okuba nga yeebeesaawo. Uganda egezezaako mu ngeri nnyingi nnyo okulaba nti abakyala bafuna eddembe mu byenjigiriza. Tutuuse primary level, omwenkanonkano gutuuseewo enrollment oba abaana abasoma abayivu ku primary abalenzi n'abawala benkana. Mu secondary okutundu 48 ekikumi olw'abawala, okutundu 52 obw'abalenzi. Ku university kyabulamu ddala okutundu 30 bawala, abalenzi okutundu 7. Mu byobukulembeze ku lulero lwa palamenti kati abakyala baweerera obutundu 34. Ku lulero lwa kabineti abakyala bawera obutundu 40 abali mu kabineti. Mu gavumenti ez'ebitundu abakyala bali mu byobukulembeze bali butundu 45 n'obutundu 7. Mu byenyingiza gavumenti yateekako ekitongole yateekako oluwenda neweereza ssente ng'eyita mu puroguramu ya UWEP ne Youth Livelihood Fund. Abakyala bangi nnyo abeetanidde mu kukola emirimu egyo. Obutundu abakyala 23,114 basobola okufuna ssente eza UWEP. Ate mu ssente za Youth Livelihood twakafulumya biliyoni 19
nga abafunyemu bali 27,211 kwabo obutundu 30 baana ab'obuwala. N'olwekyo nga gavumenti yetaddeko n'emitendera endala omuli PDM tugezezaako okulaba nti abakyala basobola okufuna ssente ez'okwekozesa ne bebeesaawo n'amaka gaabwe nga bayingiza ssente mu bintu bya justice oba ebyeddembe eby'omuntu. Tugezezaako okuteekako offices nyingi n'emitendera nyingi okulaba nti abaana abawala oba abakyala basobola okufuna eddembe lyabwe n'okulirwanirira. Office yasabawooleza wa gavumenti erina office nene judiciary oba kooti nazo zateekako kooti eza famire. N'olwoba nga oyagala okuwozesebwa nga toli mu kamera oba nga toli mu bantu bangi kikkirizibwa. Ne emitendera emirala nti n'olwoba nga toyagala kugenda mu maaso ga kooti basobola okusanga ewuwo oba mu bitundu ebirala byosobola okuba nga oyogeramu ensonga zo nga totunuulidde bali oba bakukosa oba omukyala beyandibadde nga atya okwogera nga gye bali kubanga bamulinako oluganda oluusi nga bamusinga amaanyi ku byekika ne mu nkola eyo eya tradition oba ey'obwobuwangwa. Wadde tutaddemu emitendera egyo gyonna abakyala era bakyalemesebwa bakyafuna okusoomozebwa kungi nnyo okufuna eddembe lyabwe.